balanga lweyabula ku sisita ne banoonya Ududu yamujeko omutwe tusanze kiwududu muli eri nakisime nasime kinya omutwe yakuzise mu nyumba ekiwududu bakisanze yakipakide mu kutiya biri eyo manga tiri ku kyalo kututtako omusajja gwe tubadde tetusuubirizaamu kulaba nti tusanga ewuwe emirambo obulidde omwana omulenzi akyali omuto ate n'abaana baffe abassa abamazeewo tulaba mulala buli olukya byebyo ebigambo byange. Mukazi weki baganzi be mukazi we yagenda ali bweru obulidde omukazi gwe twali tumanya ali bweru ona yamukoze ati yamusazeko bulago kiwududu bakisanze mu nyumba mama Katonda wange abaana beeraguza balekeraawo kati oba yajja kumusawo mugane tumanyi kati bamutidde awo batugamba nti watawuni naye nga batugamba kati tuze erinnya eryange nze Lwanga Charles nga nze ssentebe w'omuluka gwe Namwojjolo omugudde enjega eya omukyala gwe basse nga bamusazeeko omutwe ekitundu ekimu eky'omutwe ne bakiteeka ewantu ne bakiziika mu nnyumba n'ekiwuduwudu ne bakiziika ebweru w'ennyumba. Mpozi omukyala oyo bandeetera amawulire nti yabuze nga Easter Monday omwami yajja mulamu we ne mugamba agenda ku poliisi olipootinge era n'agenda ku poliisi n'alipootinga poliisi n'etuyambako nebanga erina ebyuma bikalimagezi ebiketta amasimu wegali era kyekituyambye okulaba nga tukwata abazize omusango guno era poliisi wenjogerera ekutta abantu babiri ku nsonga eno. Omugenzi abadde akolera mu katale Namwojjolo ate nga n'omwami omu naye abadde akolera mu katale Namwojjolo abalayika abadde muganzi we kirowoozeka nti bwe bagenda mu nnaku enkulu bayinza okuba bafuna obutakkaanya tetunaba kutegeera bulungi nekirowoozeka tebafuna obutakkaanya n'amutuusaako ogw'okusaddaaka kubanga tugenze okwekanga nga ekiwuduwudu omutwe baguziise waagwo n'ekiwuduwudu kiri waakyo. Nga 27 omwezi gwa April omwaka guno poliisi yafuna amawulire nti amawulire gw'okubula kw'omuntu yatuyita disappearance ya mukyala gwe bayita Nyawende Jacqueline abadde alina emyaka 25 mutuuze wa Namwojjolo East awo mu Mukono district. Ngeri poliisi yafuna amawulire gano ne batandika okulondola simu ye n'okutrackinga simu ye naye mu tracking eyo netulaga nti yali muganzi we Abu Muyangu yasembyeyo okwogera naye nga simu tenaba kuvaako. Awo netuwaliriza ffe nga poliisi ogenda okukwata muganzi w'oyo Abu Mayangu netukwata ye nga tumaze okumukwata ate netukwata Kizito Mubarak ono musawo w'ekinansi ne
Bakabulinde James nga tumaze okubakwata netugenda w'omwami wa muganzi we Abu okuyaaza amaka ge nga tumaze okuyaaza amaka ge tusobodde okuzuula simu y'omugenzi nga tukyali awo ate ne tuzuula n'omutwe gw'omugenzi mu kisenge kimu awo ne tutandika okunoonya buli kisenge mu kisenge ne tufuluma wabweru ne tugwa ku mulambo gw'omugenzi ekiwuduwudu ky'omugenzi mu nnimiro eradde awo kumpi. Kati kye twakoze emirambo y'omugenzi twasobodde okukuŋŋaanya wamu kati byonna twabitute mu ggwanika mulago yongera okwekebejja. Bano abasatu bakyali mu kaddukulu kaffe nga kati twabaguddeko omusango gw'okutta omuntu. Tumaze okutuuka mu kifo ekyo n'otukola kye tekwakola okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ayinza okuba nga mulamba sayidi era nga bino bigenda nga waliwo omuntu omulala omutwe gugulye Kiwuduwudu yamugyeko omutwe tusanze kiwuduwudu muli eri nasime kinnya omutwe yakuzise mu nyumba. Ekiwuduwudu bakisanze yakipakidde mu kutiya biri eyo manga. Tuli ku kyalo kututtako omusajja gwe tubadde tetusuubirizaamu kulaba nti tusanga ewuwe emirambo. Ogulidde omwana omulenzi akyali omuto ate n'abaana baffe abassa abamazeewo tulaba mulala buli olukya. Byebyo ebigambo byange. mukazi weki Baganzi be mukazi we yagenda ali bweru. Ogulidde omukazi gwe twali tumanya ali bweru. ono yamukoze ati Yamusazeko bulago kiwuduwudu bakisanze mu nyumba. Mama Katonda wange abaana beeraguza balekeraawo kati oba yajja ku musawo mugale tumanyi kati bamutidde awo batugamba nti watawuni naye nga batugamba kati tuzze. Erinnya eryange nze Lwanga Charles nga nze ssentebe w'omuluka gwe Namwojjolo omugudde enjega eya omukyala gwe basse nga bamusazeeko omutwe. Ekitundu ekimu eky'omutwe ne bakiteeka ewantu ne bakiziika mu nnyumba n'ekiwuduwudu ne bakiziika ebweru w'ennyumba. Mpozi omukyala oyo bandeetera amawulire nti yabuze nga Easter Monday omwami yajja mulamu we ne mugamba agenda ku poliisi olipootinge era n'agenda ku poliisi n'alipootinga. Poliisi n'etuyambako nebanga erina ebyuma bikalimagezi ebiketta amasimu wegali era kyekituyambye okulaba nga tukwata abazize omusango guno era poliisi wenjogerera ekutta abantu babiri ku nsonga eno. Omugenzi abadde akolera mu katale Namwojjolo ate nga n'omwami omu naye abadde akolera mu katale Namwojjolo abalayika abadde muganzi we. Kirowoozeka nti bwe bagenda mu nnaku enkulu bayinza okuba bafuna obutakkaanya tetunaba kubitegeera bulungi nekirowoozeka tebafuna obutakkaanya n'amutuusaako ogw'okusaddaaka kubanga tugenze okwekanga nga ekiwuduwudu omutwe baguziise waagwo n'ekiwuduwudu kiri waakyo.